السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، abalungi abakkiriza tumtendeeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumwegayira jalla jalaaluhu asookusaasya n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kitabo kyaffe kye tuliko ky'ekyomumanyi omunene Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di alayhi rahmatullah, at-tawdihu wal-bayan li shajarati al-iman, okugaziyiza n'okunnyonnyola omuti gw'obukkiriza. Ekifaananyi ky'omukkiriza ab'ebitiibwa kiringa bw'olaba omuti nga emirandira gyagwo minywevu wansi ddala, muti nga gw'amaanyi guggumidde mu ttaka, nga gulina amatabi. Omuti ogwo ogugumidde mu ttaka gulina amatabi agali waggulu, nga guliko n'ebimera ebyonna tujja bivunula tubirabe byebiriwa kumukkiriza insha Allah. Ng'omuti ogwo guliko n'ebimera thimar, nga buli kiseera kyonna ebibala ebyo mulya. Aya Allah eri mu suratu Ibrahim, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Hadithi Abdullah ibn Umar, eyo aya Sheikh gye yasinziirako n'atunga ekitabo kino, era gyagenda okugaziya ennyo obulungi mu kitabo kino. Aya gye yasinziirako, oluvannyuma n'annyonnyola ebibala eby'obukkiriza ebingi bye twagamba nti yasinga obikuŋŋaanya. Ebirungi byonna bye tulina ku nsi eno bukkiriza buno, kuba nti bukyali mu nsi, naye ate waliwo ebirungi bingi bw'oba nga obisomye nga weeyongera okwagala obusiraamu buno, n'atabuliimu ng'awalirizibwa okubuyingira. Bw'osoma ebitabo ebirungi nga bino by'abamanyi bano abanene. Kati aya eya suratu Ibrahimu ey'omuti, Sheikh gye yasinzirako n'atunga ekitabo kino, at-tawdihu wal-bayan li shajarati al-iman. Abdullah ibn Umar atugamba mu hadithi entuufu, qala sallallahu alayhi wa sallama, inna min ash-shajari shajara, mu miti waliyo omuti, la yasqutu waraquha, ebikoola byagwo tebiyiikayiika, wa innaha mathalu lmuslim, omuti ogwo kyekifaananyi ky'omusiraamu omukkiriza, bwatyo naye bwafaanana ng'omuti ogwo. Fahaddithuni ma hiya, nabbi nabagamba mumbuulire gwe guliwo omuti ogwo. Bw'amala ogamba basahaba bw'atyo mu nsomesa ennungi, n'ababuuza mumbuulire gwe guliwo omuti ogwo, nga gujjayo ekifaananyi ky'omusiraamu ky'omukkiriza. Ibn Umar agamba radiyallahu anhuma, fawaqa'a an-naasu fi shajari al-bawaadi, abantu batandika okwogera emiti egibeereyo mu byalo, buli omu n'ayogera muti bwe guti, buli omu gwamanyi. Qala Abdullah, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhla,
muli nenjagala okwogera ne waliwo abasajja abakulu. Ibn Umar yali wano akyali muto bambi radiyallahu anhu, n'ayagala okwogera naye nga boogera ono n'ayogera omuti noono. Muli n'ayagala okwogera agambe nabbi gwe muti ogwo ogw'entende, omuti omutende, n'ayagala okyogera naye nekisigala muli n'atakifulumya. Fastahiyaitu, n'akwatibwamu ensonyi okwogera mu basajja abakulu. Thumma qaala haddithna ma hiya ya Rasulallah. Ne bamugamba bayogeranga byonna byeboogera bifo. Ne bamugamba oluvannyuma tubuulire gwe guliwa ya Rasulallah, muti ki ogwo? Qaala hiya nakhla, nabagamba gwe muti ogw'entende. Omuti ogwo ogw'entende abaali bagulabyeko oba ogutunuulidde kirungi nnyo, ebifaananyi ng'ebyo bikomyawo. Abaali bagulabyeko ogwo gwe muti, ekifaananyi ky'omukkiriza. Mu miti gyonna omuti ogwo Allah gwe yalondayo gwe gusinga kuno ku nsi, nga bwe kiri nti omukkiriza yasinga bitonde byonna. Wa antumul a'launa, n'omuti ogwo biki bye gulina Allah tuuka ogulaga nti gufaanana nga mukkiriza. Sheekh naye we yasinzirawo okutunga ekitabo kino rahimahullah. Omuti ogwo bw'ogulaba gulina emirandira gikka wansi. Waliwo abaali bagulabyeko? Naam, omuti ogw'entende ogwo waliwo yali agulabyeko? Barakallahu fikum. Ogunyenyako bwoti n'ogusuula wansi, mirandira gikka wansi, gukkira ddala wansi, munywevu muggumivu. Nabwe kityo n'omukkiriza. Omuti ogwo ne bw'ogunyenya tolina gy'oguzza. Omukkiriza ye imaani yeeno Allah gye yamuwa eri muno mu mutima gwe, emirandira gyayo egya imaani nagyo alinga muti. Ogenda kulaba ekifaananyi kino ekirungi nabbi kye yakuba. Nga bw'ogulaba omuti guno emirandira gigenda mu ttaka, tolina kyogukolako ne bw'ogunyenya. Omukkiriza alina emirandira egyo egy'obukkiriza mu mutima gwe muno. Omutima ne bw'onyenya kuzzaawa, oyinza na kuleeta ekikutiya ky'essente, tosobola musoza imaani. Ne bw'omuleeta ekizimbe ekisinga wano mu Kampala nti mukyuseemu omuwemu ekizimbe akuwa imaani, tasobola. Imaani ye tolina kyogikolako. Ne bw'omuwa kidduka, bino ebidduka ebyakafuluma nti ajjayo noona obusiraamu bwe akolenga mbega, takisobola. Allah gwasaasidde ng'obukkiriza bwe butuufu ng'omuti ogwo bwe bukkiriza obutuufu bwe bufaanana, tolina kyoyinza kumuwa n'onyenya obukkiriza bwe n'obujja mu mutima gwe, bubeera muli. Nga bali ne bwazuuka buzuukisibwa ati bwe bwe bwatereera. Nabbi mujjukira omusajja oli yali ayagala okumutta, wajja basahaba beebase, asika ekitala bwati akimutunuzaamu, anamugamba ani ayinza okuntaasaako kati? Jjukira ava mu tulo, okulaga nti obukkiriza buli mu mutima gwe alayhi salatu wassalaam. Qaala Allah, omuntu nga yakava mu tulo wootegerera ddala kyali, waba yakeekanga ayinza okwogera diza esaawo n'ebirala, lubaale yajjange, naye wootegerera nti mubutuufu mu mbeera eyo gy'abaddemu, abadde mu tulo wala, naye oludde engulu bw'ati Allah. Ono ye bwe baamubuuza nga nabbi akikutte, kuba yakankana. Nabbi bw'ayogera Allah no n'akankana ne kigwa wansi, nabbi akikwata n'amubuuza anayinza okuntaasaako kati? Ye talina, ne lubaale tasobola mujjukira mu kiseera kino, emugaa tewali. Bwe batyo babeera bo. Naye omukkiriza, buno obukkiriza Allah yabuteeka mu mutima gwe. Osobola n'omubajjulamu bibiri. Teeka musumeeni n'obajjulamu bibiri, kyo ne kigwa eri nga takyuseeko, akyali mutebenkevu ku Allah we. Osobola omukunyula ebirevu, nomukubibonereza, oleba Allah babikozesa.
n'omukunyula kamu nga tajja kuva mu ddiini ye. Tolina kyokola ku ddiini ye, osobola omutungulamu njala. Byonna oyo mukkiriza ow'amazima musobola oteekawo buli kimu. Tumuwadde kino mu byenfuna bino ebyensi bye tugambye, n'omuwaka Kampala konna nga tasobola. N'omuti ogwo nno bwe gufaanana bwe gumala okukamunda mu ttaka eryo, Allah kyava agukubirako ekifaananyi kumukkiriza. Naye bwafaanana omuti guno ogw'obukkiriza gulina ebikolo ebyo biri mu mutima bye gutambulirako, nga bwe tujja ogenda nga tubikoonako mpolampola biidhinillah. Bikolo nga tawhidi, omutereeza n'ebirala. Ne gubeera n'amatabi agamalala mu ibadaati ez'enjawulo n'ebibala. Omukkiriza byolaba byakola nga byonna biva ku bukkiriza obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa. Naye tukimanye nti omuti ogwo mugulaba, omuti ogwo omutende, ekyafa kino ekyokulabirako kino tujja kwongera okukiraba. Allah kyakubirako omukkiriza, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, kalima tayyiba la ilaha illa Allah kashajaratin tayyiba. Kiringa bwolaba omuti ogwo omulungi, omuti gwe yali ategeeza bithaati gwe muti ogwo ogw'entende. Asluha thabit, guli wansi eyo gunywedde guti, n'omukkiriza bw'atyo. Wa faruha fi samaa, amatabi gaagwo gega amatabi g'omukkiriza mu kumulaba, mu kujjumbira. Alina nera omulaba obukkiriza obwo mu nnyambala, omulaba ayawukana ku nnyambala z'abalala. Ebigambo ebimuvaamu, ebikolwa bye byonna biringa ebibala. Wafaruha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin biidhini rabbiha, gufulumya ebibala byagwo ogw'omuti ogwo ogw'omutende buli kiseera. Waliwo ezo entende abazirya nga zikyalina ku muti, ezo zikyayengedde zebaita rutabu. Waliwo abazirindamuko, ezo entende tebasirisa, mwaka gwonna baba bazirya ebibala byako ogw'omuti ogw'omutende. Waliwo sizoni zituuka nga nnyingi, naye omwaka gwonna waliwo abazitereka ne zimala okukola bwe zikala. Waliwo abazirya omutandikwawo tezinaana kwengera bulungi, zirina amannya ag'enjawulo. Buli mwaka, omwaka gwonna baba kwezo nga balya gwe muti ogwo. N'omukkiriza ebibala ebimuvaamu bingi, ebbanga lye lyonna ng'ali mu bulamu buno obwensi, okukolera ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omuti ogwo omutende okubeerawo bulungi bagufukirira. Bw'oguleka bulesaawo, abagendayo mu Buwalabu mugiraba, abamu kati bateekawo ne butaaku, bajja n'obusumulula mu musana ogwo mungi ne bufukirira emiti egyo, obisanga gyonna ginyirira, gifulumya ebibala. Omukkiriza Allah omukubirako ekifaananyi ekyo eky'omuti, kiraga naye omuti gwe alina okugufukirira. Agufukirira naki? Oguba nga ogw'entende bagufukirira n'amazzi. Omukkiriza ye agufukirira naki? Kyekifukirira omuti ogw'obukkiriza? Mirimu. Sheikh, emirimu gyongera okugimusa obukkiriza obwo. Jayidi, naye nga okujja eddala ekifaananyi bwe bubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, bufukirira obukkiriza. Buli woddeyo mu Qur'ani, mu sunna, osomesayo wakitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, oba ofukirira omuti gwogwo. Kubanga jjukira emirandira gyagwo giri mu mutima. Omutima guno amanyi ebyagwo yani Allah. Wayasalunaka ani ruh quli ruhu min amri rabbi, ebikwata ku myoyo gino mitima Allah yamanye ebyagyo. Katolina gifukirira na bigambo bye. Olabe eno waggulu bwe gufulumya ebibala ebirungi ebigenda okuwesa essanyu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Emibiri gyaffe gino gyolaba gyava mu ttaka lino. Nabbi Adamu bwe tuvaamu Allah yamujja mu ttaka, mugive emibiri gyaffe. Okuba emigimu obulungi,
okweyagala tugiriisa ebyo biva mu ttaka sibo kiri ebyonna byetuli ebyokulya biva mu ttaka byonna byetuli ebyokulya biddayo nga tubijja mu ttaka sibo kiri emibiri ne gibeera nga mirungi girabika bulungi kati n'emitima gyaffe gino gyava eri Allah yamanye ebigikwatako okubeera obulungi tulina giriisa ebyo ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala we bubaka qul ruuhu min amri rabbi gwe gwomuti shekhe gwagenda otambulizaako ekitabo kino tubadde tunakiyingira nga tukonako obukonyi katono ku aya eyo kulaga agenda kitambuliza ku bintu bino ku aya eno ng'erimu ebintu nga bisatu bw'anaaba aginyonyola haddu al iman obukkiriza bwo bwe twogera kyeki shekhe kyajja otandika nakyo akigaziye thaniyan obukkiriza buno tubujjawa al umuru lati yustamaddu minha al iman bwe tumala obuwulira obukkiriza tubwegombye bwe tubujjawa ensonga ey'okubiri okugenda otambulira ekitabo kino ensonga ey'okusatu engazi fawaidul iman ebibala by'obukkiriza ebyo betugambye tibituyambako nnyo amanyi bagamba yono omumanyi wallahu a'lam ibn qayyim yabikoonako ko naye mu bufunze naye noyomuku amanyi mu kitabo kino kyolaba ekitono yakuŋŋanyizaamu ebibala bingi ebiwerera ddala ebibala by'obukkiriza byomanya byofuna ti allah oba kusase nakikuwa byebino ne bino ejjotulaga rahimahullahu tabaraka wataala idhan ekitabo kigenda kutambulira ku mbeera ezo ssatu okunyonyola obukkiriza kyeki okulaga obukkiriza bwomala obuwulira obwegombye tubujjawa ekisembayo ebibala by'obukkiriza emigaso egy'obukkiriza byonna ebyo abizimbira ku aya emu eya suratu Ibrahimu Allah we yakubira ekifaananyi eky'omukkiriza ng'akikubira ku muti bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi alladhi gharasa shajarata al-iman fi qulubi ibadihi al-akhyar yentandika ennungi shekhe gyatandisa oluvannyuma lwa basimala gamba twebaza Allah eyasimba omuti ogwo ogw'obukkiriza mu mitima gy'abaddu be abalungi bayagala kuba bino ebyensaabiwa bonna bino ebyensaabiwa bayagala ne batayagala naye okukuwa imaani eyo obukkiriza ne bubeera mu mutima gwo Allah aba akwagala bino ebyensaabiwa bayagala ne batayagala naye imaani agiwaabo bokka bayagala kati entandika ennungi shekhe gyatandise kubeera agenda kwogera ku muti guno ogw'obukkiriza wasaqaaha waghadhaaha Allah subhanahu wa ta'ala n'agufukirira omuti ogwo yennyini amaze okuguteeka mu mutima gw'omukkiriza agufukirira n'aguliikiririza bilulumi nafi'a ne ilmu egasa yeyo buli bwosoma Qur'an oba oli mu kuliikiririza omuti ogwo gwongera okugimuka gwonna oli n'aguyitako nga bw'oyita ku mutende ogwo nga bagufukirira buli lunaku n'oguyitako nga gwonna masha Allah n'omukkiriza gyakoma okufukirira obukkiriza bwe kwekwo okuganyulwa n'atambula mu bulamu buno mu ssanyu ate n'afuna essanyu eddene lunaku lwagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala walmaarifi sadiqa byonna biyingira mu kumanya okw'amazima Allah kwe yamusomesa n'ayongera okufukirira omuti gwe ogwo wallahaji bidhikirihi ana allayli wannahari Allah n'amuteekamu okwagala okumwogerako omutonzi we emisana n'ekiro omuntu oyo aba ayagala nnyo Allah era bw'awulira we boogerera ku Allah alina essanyu lyafuna oyo Allah gwe yasaasira naawe obukkiriza mu mutima gwe ekyakimuwa jalla jalaaluhu waja'alaha tu'ti ukulaha wa barakatiha kulla hiinin min alkhayrati wanni'ami alghazal Allah n'amuwanga buli kaseera afulumya ebibala ebyobukkiriza bumulabikako bw'ateeka mu nkola ebyo Allah bye yamulagira subhanahu wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah tewali asinzibwa mu butuufu okujulira tawhid tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala tagattibwako kintu kyonna alwahidu
alyomu alqahaaru mukasi wa buli kimu subhanahu wa ta'ala kyasazewo kyekiba waggulu alqahaar ekyo kirimu amakulu ag'okutulaga nti Allah era ali waggulu okwanukula omubuze eyayogere mabegakawo nti Allah tali waggulu ali waggulu kubeera waggulu ekyemirundi esatu kibaita uluwu dhaati uluwu lqahari ne uluwu alqadr uluwu dhaati ye yennyini Allah webakubuuza ali waggulu uluwu alqadr kyekitiibwa kye kiri waggulu w'ebitiibwa byonna byewalirowoozezaako kukyakubiri uluwu alqahar kwe kukaka okukaka kwe kuli waggulu byonna ebitole ne bwe bisalawo kyasazeewo Allah kyekirina okuba waggulu wawaggulu ebintu ebisatu olina okubitereeza tolinaako kyobuusabuusaamu bwe kubaako ekikyamya enzikiriza egenze yennyini Allah ali waggulu ekitiibwa kye kya waggulu kyasazeewo kyekirina okuba waggulu subhanahu wa ta'ala wa huwa alqahiru fawqa ibadihi yakaka ali waggulu w'ebitonde bye kyo kyanukula enzikiriza entuufu gitegeera kyanukula ebyo ebibinja ebyawula ebiwakanya nti Allah tali waggulu Allah ali waggulu Allah ali waggulu alkarimu arrahimu alghaffar agwonna mannya ga Allah manywevu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu الرسول المصطفى المختار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار الناقدة اليوم سبيل أمك عليه الصلاة والسلام والصحابة بأقباقلة وهو ينقد بشيعة الرافضة وبفما أما بعد فهذا كتاب رفني مريبك كتاب يحتوي على مباحث الإيمان تجينا قوغرق إيمان التي هي أهم مباحث الدين ensonga esinga mu nsonga zonna ez'eddiini ezisomesebwako bingi emisomo mingi abasomesa ku mathalan ku zaka ku hijja ku kusiiba gyonna misomo naye ate omusomo ogugisinga gyonna omusomo ogwogera ku ki imaani era oyo agamba nti nze ebya imaani bisomo gya aqida tusomye bingi kyongera okutegeeza nti ojahil tategeera oli bwagambanga nti ate tukyetaaga misomo gya aqida tetusomyeko kikola kimala kiraga obutategeera bwe oba oyagala olaba atategeera yoyayogera bwatyo mujjukira basahaba baali batambula ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bagenda mu jihaadi bali bagenda mu jihaadi ne bayita ku muti abashiriku bakubangako obusaale ne basaba emizimu ne bamugamba nabo nga bagiyiseeko nti ij'al lana dhata anwatin hadithi eva ku sahaba yitibwa abu waqid al-laythi namugamba naffe tuteerewo kwe tukuba obusaale bwaffe nga tugenda mu ntalo tusabe bajjajja ngabo bwe balina kama lahum dhatu anwa nabbi n'agamba allahu akbar makuba mala yagamba subhanallah laqad qultum wallahi kama qala banu israila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha kaga wallahi mwogedde ekigambo ekinene kyenjagala weyo hadithi erimu ebyokuyiga bingi naye sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullah yajjamu ekyokuyiga n'agamba bwe babanga abo abaali basoma ku nabbi nga ye musomesa waabwe munabbi ye musomesa waabwe batambula naye bava madiina bagenda mu jihaadi baseerera mu tawhidi ne batuuka okwogera ekigambo ekyo ekimenyawo obusiraamu bwabwe ekibasuula mu muliro ani kufaayizo ga nti nze byatereera nze jjana gye nninda ani ayizo ga nti nze tawhidi latumusomedde emyaka mingi ani okugjako atategeera yayinza okwogera ekyo ne baba nga abaali bagenda mu lutalo kisoboka nga obadde ojja na muzikiti naye nga toli musiraamu wakati awo n'okafuwala wakati awo bano baali bagenda mu lutalo neraba bye baayogera
ebigirawo ddala eddiini yaabwe. Sheikh najjawo ekyokuyiga teri kuffe bwe kiba nga oli omusomesa waabwe yali ani Rasulullah nga ye musomesa bwe bajjako ne batuuka okwogera ebifaanako bwe bityo oloffe mu mbeera yaffe nga bw'otumanyi ne tuwejjesa ebimu yasaluna zaffe n'ebirala kitegeeza tulina kutya nnyo nakwe teri kufaanyizaga nti anze byate oyo mwana wattu aba tamanyi oyo aba kiraga obutamanya bwe. Basheekhe baffe bangi abatusomesa ebitabo bino bangi obasanga asomesa ekitabo twalina sheekhe yasomesa usulu thalatha wajalinga emirundi 7 nga tukimalako n'akiddamu ng'abayizi be bamu aye twagenda otuukayo ne batugamba la sheekhe kino abadde yakakisomesa emirundi giwerako giringa oba 5 naye nga kyekitabo kyekimu ngolebako ekitono naye nga akimalako n'akikola. Tekirina buzibu ebikwata ku nzikiriza ne bwe guba musomo guddamu emirundi 10 guddibwamu wakiri gwongere enzikiriza okunyikira mu mitima gyaffe. Sheikh Ibn Baz rahimahullah yanyola usulu thalatha eyo abayizi bagamba ginyola n'emirundi egisukka 6 ng'abayizi be bamu akimalako n'akiddamu n'akimalako n'akiddamu. Tekirina buzibu ga tugenda kusoma ku mpaji za la ilaha illallah ne tuziddamu sente emisomero tegiriyo gyegiri naye gino gyemikulu egisooka girina kunyekera mu mitima gyaffe. Khutabu zikomewo buli juma nga la ilaha illallah gikkaatiriza tawhidi bwaterera tuba twesiimye teri kufaanyizaga nti tawhidi byaggwa. Gwe bw'oba olaba omubaka yatandika na tawhidi naye ne bwe yali agenda kufa ng'ali kuki tawhidi talina lwe yamuwummuza. Era eyo nsobi abatera okugamba nti bwe yadde Madina n'asomesa ebiki nedda si kituufu. Yasomesa ebirala naye nga tawhidi talina lwe yamuta n'omulundi n'ogumu. Bali ne ibadaati zonna ogenda ozeegendeza nga zijjudde mu tawhidi. Yatuuka n'okufa ng'ali ku ndiri nga bwakolimira abo abazanyira mu tawhidi. La'natullahi ala alyahudi wannasara. Allah akolimira abayudaaya n'abanasara. Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Banabbi waabwe baafa ne bateekawo emizikiti. Nabbi Aisha agamba yuhadhiru ma sana'u ng'ayagala kuwoza kuba baateekawo ne batandika obbikuliriza. Waliwo ne bagenda nga bwafuna ebizibu bagenda ku ntaana ezo ku kabuli ezo nga bw'olaba ne bagenda ekawempe ku Nuhu Mbogo ne baddaawo mbu simanyi omusajja bamuteerawo amazzi n'afuna ki woza. Nabbi asinga ebitonde bya Allah tebagateekawo e Madina naye mbono ye bagamukola ki bagamuteera wano ekawempe. Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu asinga oluvannyuma lw'abannabbi yasinga oluvannyuma lw'abannabbi waali e Madina awo tebateekawo kadomola kawuzi naye Nuhu Mbogombo bagateekawo era ne bagenda awo nebaga omusajja oyo we batyo nno shiriki bwatyo bwatandika. Allah atusaasira ojja sanga mu maaso eyo nga balina emikolo egy'enjawulo gye bakolerawo kati bagitwala kibuli eyo batandika ng'abasaagaawo naye ojja kulaba ebikolwa mu maaso eyo bidaa wese wezitandika ne shiriki bwatyo. Ate Ibirisi mugumu aluka ekintu kye ne bwe kiba kyakugumiikiriza myaka 10 agumiikiriza oba 100 kati ayinza obba agomaddagambogo nga ateeza bazzukulu eyo mu maaso nga balijjaawo nga bavunnama bakola bwe bati. Allah yasinga okumanya biriba bitya. Allah atusaasire. Naye batandika ng'abasaaga agamaddagambogo tegali mu myaka gyawala nnyo gaawano n'abavubuka tubaddewo si bwe kiri nga bitandika giringa oba emyaka giwera 7 n'obutawera. Naye kati buli mwaka ssebo mukolo ddala bannamajjubba ne bajja n'ab'ebitambaala ne bano kati babeerayo abammondo. Ye mmondo baye yani oyo owewakisi mondo mondo ali monde oyo sebo yagenda e Madina yakoma n'ategeeza abagoberezi be bwe yatuuka e Madina wali kabuli ya Nabbi. Bw'atuuka olw'okuba mukwano gwa Allah avuddeko e Uganda Nabbi yawanika omukono najja n'amukwatako mu ngalo ng'agenze n'abagoberezi be mbwe Madina. Bwe yamukwatako mu ngalo ne bano ne baagala baleete
nabombo bakwateko kwani nabbi nazzaayo ng'amaze okukwata mukwano gwe mu ngalo wallahi ne bakuba ne takbiira awo sheekhe w'amaanyi allahu akbar bwe zityo ezo shayatini bwe zitwala abantu e Madiina ne zibagamba ebyo ne babakozesa ebintu ebimu ebibajja mu busiraamu ku Kaaba ku kabuli ya nabbi allah tusaasire wallahu almustaan kati ng'abantu abategeeza ebifaanako bwe bityo abo kye tubadde tugamba babeerayo ne kwegya emikolo maddagambo gwe bityo nga bakola ebifaanako bityo sheitaani egende bawulye buli mwaka bongeramu ate yeegumiikiriza ne bwe babeebalaba ya myaka 10 nga bwe tugambye mumanyi amasanamu gali ge batandika osinza 5 allah gayogerako mu suratu Nuh waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra agatano gatandika eri ku mulembe gwa nabbyani Nuhu ale kiraga nti gatandika tannajja kuba agenda okujja nga banywera dda baganye mumanyi amasanamu ago gaggwawo ddi Sheikh Muhammad bin Ibrahim yabinnyonnyola bwe yali asharaha ekitabu kya kashfu shubuhat Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh yali mufti nga Sheikh Ibn Baz tannajja agamba sanamu ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yabiraga mu kashfu shubuhat bino agamba sanamu amatawa bwe gajja gakulukuta wamatawa gaabo n'ensi yonna ne gagenda paka ekifo bakiyita Judda Ibirisi negakuuma ani agatematema agamba sanamu mulowooza agatandikira eyo laba bannabbi abali awo bonna ono Ibirisi yesooba obubaka kwona omusajja yaleeta amasanamu mu Makka kubajjukira Makka temwali masanamu musajja onabbi gwemulaba nga bamusikira ku byenda bye mu muliro yajurru qasabahu fi nnaari ayitibwa Amru ibn Luhayyi al-Khuzai yatandika okwonoona enzikiriza mu Makka wa illa mu Makka jjukira mwasengamu nabbi wa Allah Ibrahim yalina tawhid kati omusajja atandika okugenda n'agenda Shaami Judda wa n'aleeta amasanamu agaali amangi ku Kaaba baali bamuyita Amru ibn Luhayyi al-Khuzai yagenda na Shaami newa kati naga ataana agaali Judda yagajjeyo n'agaleeta ku Kaaba nabbi yagatematema ng'amaze kukomawo emyaka gyamale Makka n'avaamu bamuggyemu n'agenda Madiina n'akoma omwaka gwali gwa 8 n'agenda ng'agatematema gonna agaali ku Kaaba ng'asoma ayati eza suratul Isra wa qul jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa n'agenda ng'agatematema n'agaataano mwe gaali neraba gye gatandikira daba nabbi omubaka yasooka gaaliwo agatematema oyo omubaka yasembayo olaba Ibirisi bweruka bali bagasinza okuva eri paka ne wano mu Makka baali bagasinza kisoboka nerinda kati bano bye bali mu bino ebya Nuhu buli mwaka amadage bagenda bongeramu luli batandika nga kuliriza afuna wuzu bateekawo akadomola kati ne bateekawo emikolo bagenda bongera buli lunaku obuli obajja balituuka n'ekiseera nga bagendayo okulamaga Allah atusaasire atutaase eyo shiriki bwatyo bwakola abaddu obudde bwevu bujja tumala tujja tandikira wennyini ku bigambo bya sheekhe biidhini subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى ngasinera bira tulina ekibiina kyaffe ekya hijja ne umra al-aqidatu awalan hijja and umra services mujje mutwegatteko okwongera okusoma enzikiriza entuufu naddala nga tugenze mu bifo ebyo ekuba twalabanga tawhidi antu bamuyuzaayuza webatuuka mu bifo ebyo insha Allah mujye mutwegatteko kutambula enteekateeka eziriwo za umra eya ramadhani ne hijja ofisi ziri awo ku Kingsway Plaza ku luguudo Container Village oba Sebana Kizito Road kazimbe bakayita Kingsway Plaza mwaliro gwokusatu waggulu room T5 ne T11
insha Allah mutuukire twogere ku nsonga eyo oba nkulira ku simu insha Allah. Esimu yange eri 0751 48 5810 0751 48 5810. Etwatuulidde nnyo ensonga y'enzikiriza. Wallahi kituufu abantu bagenda e Makka ne bakomawo ne babaaniriza nga bahaaji naye nga tebalina mugabo gwonna muki obwa haaji, tebalina busiraamu. Ne katemba akolebwa kyova olaba kuyumbye tulina kutegeeza bantu nti eno umuru oba hijja ibaada. Era waliwo ebifo ebimu nga tulaba si kituufu kukwatirayo bu vidiyo omuntu bamukwate nga akoze bw'ati asaba bakateekeyo ku status bakateekeyo eno. Ebyo nankatemba wa bizinesi eneba egibbwa mu ibaada nefuuka bufuusi bizinesi nga tekyali ibaada. Buli omu buli watuuka awanisa emikono tukateekeyo bakateeka vidiyo bwe kati wahakadha. Butuufu nga byonoona ibaada tetaaga bitunuulira mu nsonga eno eya hijja ne umra. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.